njagala kusabira Aisha abasajja kabaka waffe gyoli yonna waliwo amaloboozi mangi yatobanja kabaka tugoba kubanja kabaka nga tubanja taata oba maamawo kabaka waffe fenna oba muli baganda oba temuli baganda kuba kati we tulaba institution yaffe ya Buganda waliwo abali mu kugisaanyaawo mu bugenderevu nga bakozesa oluyaye nolwekyo Ssaabasajja kabaka yonna gyoli kwano kusabira oyite mu mbeera eyo. Peter Mayiga tokyayina kigambo kisobola kukuvaamu ne tukitwala nti kabaka yagambye tonnayogerako na Ssaabasajja kabaka. Ambasada we Namibia mu Germany yavaayo n'atugamba nti kabaka waffe ali mu butabika we Namibia mu ddwaliro ly'abakazolite. Sawa zino otugamba nti wakubidde kabaka ki essimu. Mayiga olimba gwe Mayiga tokyavaako adiithi. Omuntu atayimirira ku siteetimenti ye oyo tuba tetukyamuwuliriza. Omuntu atalabi nga tosobola kuyimirira ku siteetimenti yo nga tukiraba olunaku lwaleero nojja n'otugamba nti oba batubba baleke batubbe tujja kweddiza ebyaffe bwe banaagenda ate oluddako n'ogamba be babba ti ate mmwe be babba emyaka 4 muba mukyabanja biki kati obanga atugamba nti ne Buganda ebanja ebyayo mayiro akenda n'ebyapa bya Buganda kati tetulina kubibanja kubanga emyaka giyise emyaka 4 tukole birala. Kitegeeza gwe okwatagana n'omubbi nti omubbi bw'ajja n'atubba ng'otugamba atumuleka bbe bwe tutandika okubanja omubbi okumusuuza bye yabba ng'ate gwe omuggu atugamba nti ebbanga liyise ttene eby'omubbi bye yabba tubimulekere tukole ebirala. Tolaba nti oba oyamba mubbi ezo statement zonna ziyamba ki ogondezza mu mubbi wano nga atubba otugonzezza emitima tumuleka bbe ne mu ssaawa y'okubanja era gwe n'otusuubiza n'otugamba omubbi tulimusuuza ne ku ssaawa y'okubanja era gw'omu gwe era agamba ffe tuleke omubbi atwale kubanga ebbanga liyise tubanja tukyabanja ki. Ezo statement bbiri bwe zigwa mu muntu alina obwongo nga omuntu alina amagezi ng'alina obwongo wallahi oba tokyawuliriza muntu oyo byakugamba. Gwe Mayiga osobola olimba abasiru nze siri musiru osobola olimba ensi yonna naye nze tokyanimbiramu ekyo kitegeere tonnayogerako na Ssaabasajja kabaka tonnaba tolimba. Ennaku zino ensi yakyuka abantu beetunuzaamu amasimu information n'etambula buli wamu n'etambula n'egenda buli wamu nga bwe mwasobola okuleeta ebifaananyi by'omutanda ng'ayambadde buniigino obusiiwuufu lwaki temuleetayo voice note oba recordings nga za mutanda ng'atugamba nti akwebaza Ssaabasajja kabaka neebazizza ng'akwebazizza wa mbozaagala akabalaza akasiimuule. Gwe Mayiga olowooza okyavaako adiithi gwe tokyavaako kigambo kyesigamwako kiringanga kati olinga mpuuga kati tokyamuteresa bintu tokyamuteresa ssente kubanga yabba eyalumwa ku musota newalaba omuguwa yeekanga. Gwe Mayiga tetukyakwesiga nkubuulira gwe oli musota tolimba nsi tonnayogerako na kabaka ekyo togenda kukituwaayiriza towaayiriza mutanda n'essimu gye mwamuggyako eyo information yonna twagifunanga n'essimu gye yasembayo okuba nayo yamugibwako ne mugenda ne mutta akulira ekika ky'endiga kubanga aganye pulogulaamu zammwe kati ne mukuŋŋaanya bino ebirigaliga zino endiga ez'abataka basigaddewo mu lipootinga wa Museveni direct obwakabaka mwabuwamba wadda mikono gyammwe mulya buli omu anyunyunta wanyunyunse ate mutumanyira mbu nayogedde n'omutanda Gasiya gw'okyasobola okutugamba statement ne tugyesiga olowooza tuli basiru. Alright, mwe mujjuka twabagamba luli ne muwakana nti Peter Mayiga yali emabega ga pressure 24/7 okuvuma n'okulengeza obwakabaka ne muwakana nnyo naye bwe yabadde ne bakyali bwe bamukubira mu ngalo nga yogedde buli kitalina makulu oba buli kyakisiru ne bakuba mu ngalo
alina sene gyakoze nga reverse psychology ng'ekigenero kye kyabadde ky'abaana ba Nuupu kubatankula bafume n'okulengeza kabaka bamugeraageranye ku Kyagulanyi mb'olaba n'atalina amumanyi bamukata Kasayi mu mwatabuka mbatolo Ssaabasajja Kabaka nyongero kiddamu kino eno Peter Mayiga tokyalina moral authority eisananyala kabaka mu kamwako tolina moral authority kugamba mbu kabaka yaŋŋambe mbu yantumye mbu nawulidde tokyalina ekyo kitiibwa. Number 1 Peter Mayiga RDC wa Museveni bwe tubanja Ssaabasajja Kabaka n'akoma era agenda kukoma mu mikono gya Peter Mayiga RDC w'oli alipotinga nti kati kabaka mulina ye management yennyini emuwadde obutwa ye management yennyini emuwaŋŋangusizza tutusiza ku kino bennyini abatugobe ku mataka abatunyigiriza abatuwambye abatusse be bamu. Obuzibu bwaffe ki si Mayiga obuzibu bwaffe Museveni mulamba yenna n'abanja kabaka tojjako kigende emanya nti otuba tubanja kabaka tutekamu ku magezi balina tteke gye baagala otuzannyiramu kubanga buli Mayiga bajja okwogera tayogera kutukakanya oba kutubudaabuna nedda ayogera kututankula na kutunyiza tubeko kye tukola bamalize nga n'olubiri balugaddewo nti mukoleddeyo effujjo nti efuuse crime scene mulimu emirambo egifiiriddemu. Nyongera bajukiza baganda bange tuli mu buwambe tetuli mu politics tuli mu buwambe tetuli mu politics Bwakabaka bufu institution nazo nampu ziri mu buwambe. Katikkiro leka naawe nedda leka kutufuula ate baweewe akawungezi k'eggulo nayogeddeko ne beene ku ssimu era beene musanyufu nnyo okulaba ng'emirimu gy'Obwakabaka gitambula era yantumye okubategeeza nti musanyufu olw'obumalirivu obutusobosezza okulaba ng'enteekateeka z'Obwakabaka zigenda mu maaso. Akawungezi kugwe ku ssaawa 12 alimba obulimba obukusussa obungi buleetedde naffe abaali bakuleka obutakuddamu okukuddamu ekisookera ddala ekiraga nti Katikkiro n'alimba kwe kubeera nti bye yayogedde ne beene ate abisoma mu kitabo n'ekyokubiri ekimukubiraga nti alimba ojja genda obuuze ku basoma psychology abakuguka mu human nature teri muntu asobola kuga nti nayogedde n'omuntu jjo ku ssaawa 12 notantiiru nga gw'omubuuzizza nti wayogeddeko naye budde bwabadde nga ssaawa meka oli n'akugamba nti nayogeddeko naye awo zaadde zigenda mu 12 oke ne wabanga essaawa azimanyi era omala zimubuuza naga zaadde nga 12 awo naye afuba otukakasa nti yayogedde nejjo ku ssaawa 12 alimba bw'ogamba nti kabaka musanyufu kitegeeza alaba buli kigenda mu maaso kati kabaka tasobola kuba musanyufu n'atuuka n'okusiima emirimu gye egikolebwa n'abuuka ekyalavu y'abantu gye bamuyinako n'ateekinga lavu y'abantu for granted kuba abantu ababuuza kabaka tebamubuuza in a bad faith the love they have for him yensonga lwaki bamwebuuza ate si gwali capable okwetika eyo information kuba gwe sebbanja gw'abanjibwa kabaka kati kabaka tayinza kutigga gwe information ng'abantu bonna amaaso bagatunuulizza gwe gugwe babanja ekyo tekiriyo kabaka tayinza kuddira laavu y'abantu n'agiteekinga bw'atyo for granted ku ngeri gy'ayagalamu abantu be n'abantu be engeri gy'alaba balajanamu tewali gwasobola kugamba mbu simanyi yatunuulira emirimu aleme kutunulira laavu y'abantu gye bamuyinako kuba abantu tebamubanja mu bubi nti oba bamwebuuza mu bubi abaagala kumanya ebikwata ku mwagalwa waabwe olimba Ssaabasajja Kabaka era musanyufu olw'okuba nti abantu ba Buganda tebakkiriza kutwalirizibwa bannakigwanyizi abaagala okukozesa obukosefu bwa beene ng'akaggi we baagala okuyita okutuuka ku biruubirirwa byabwe era ebyo byosoma mu kitabo ng'abigamba gwe ku ssimu mbu kabaka yebaza abantu obutawuddisibwa bannakigwanyizi engeri y'okumalawo bannakigwanyizi abalina bye baagala okweyambisa kabaka tasobola kutuma ggwe no ye kennyini okumalawo embeera y'obwannakigwanyizi bwagizuula nti gyeri aba asobologa nti bannange gyendi ndi mulamu bano bannakigwanyizi baagala okukozesa linnya lyange kutuukiriza bigendererwa byabwe naye tayinza kusinziira eri ate n'atuma ggwe gwe babanja mbw'omugambira abantu nti beebale butakkiriza bannakigwanyizi engeri y'okumalawo obwannakigwanyizi
yeye nyini okuvaayo ng'abantu bwe bakola ki abagaye nti bannange temuwuddisibwa abagala okweyambisa erinnya lyange ebyo byonna olimba ate ogeze n'ogamba mbu waliwo abeeyagala okukozesa obukosefukosefu bwa kabaka okutuukiriza ebyabwe kati which is which otugambye waliwo abagala okukozesa obukosefu bwe last time watugamba kabaka tali ku ndiri luli eri watugamba abasawo bamusindika agenda awummuleko kati which is which you are contradicting yourself kati essaawa eno oyogera bukosefu last time watugamba tali ku ndiri mukusooka luli eri ate watugamba mbw agenze kuwummulako naye nga atera mu kusookera ddala watugamba mbw agenze bugirimaani kujjanjabwa. Why are you confusing us? Every time you are coming out with a different statement. Iye nsonga lwaki kati naffe tuvuddeyo abaali bagaye nti why katumuleke naye kakati bino ebyokutufuulinga tubikooye please. Kabaka babadde bamuyita bano abaana ab'oku nguudo. Omanyi omwana ow'oku nguudo akamotoka kajja akasise kanso ne kabayoola ne babatwala kampiringisa ani amanyi. Naye olaba n'omuntu wa bulijjo ono juzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa kabaka bamuyita mwana wa ku luguudo. Abakola bino balowooza nti Abaganda bajja kwekyawa olwo beegugunge bo batuuke ne ku bye baagala. Omusajja ono buli lwayogera mufokasinga ennyo ku bigambo byayogera kuba ebyo ebirimu ezima kuba omuntu asobola kulimba bbanga lyonna mulimu abamu bootajja kusiriwaza kati nga ffe ayina statement gyayisizaawo like sitegeera lwaki agireese nti simanyi kabaka olaba omwana bamukwata ne bamuyoola ate yapooti biki siraawo kibadde kijjira mu mbeera eno yonna but this man mukkirize mugaane is preparing people for bad news kati batandise activating the defensive mechanism eyebyo ebijja okuddirira nga baleesa amawulire gaabwe amabi kuba bw'atandika okugamba nti waliwo abagala okweyambisa embeera eno simanyi abantu beegugunge ani ayogedde ku kwegugunga abantu babanja kabaka tewali yayogedde ku kwegugunga lwaki gwote owanda abantu ebigambo mu kamwa nga bw'obiwanze mu kabaka nti yayogedde naawe lwakyo tewaliwo yagambye ku kwegugunga kitegeeza you are preparing people waliwo ky'osuubira ekigenda okujja ekiyinza okuviirako abantu okwegugunga kati essaawa eno atandika okukubirira mangu so that bwe baleeta amawulire gali amabi ng'abantu tebakyasobola kwegugunga ng'abamaze obagaadinga nti abo mwegugunga waliwo abaagala okweyambisa situation eyo. This man is preparing people for bad news. Mu episode eddako ngenda babuulira ngenda baleetera ebirala mutegeere nti these people are preparing people for bad news. We shall meet in episode 2. Right. Bucha tutandika kubanja Ssaabasajja Kabaka mpuliriza owekiti Peter Mayiga buli lwava yakola statement ezifaanagana mujukali mu mazalibwa ga Ssaabasajja yavaayo n'atugamba mbu Kabaka eyeeyita kitaffe namwegaana era bwakutwa muzinako gagambye mbu omanyi Kabaka yatuzaala ffe naye kitaffe eyo tuveeyo yavaayo n'atugamba mu kutandika nti abasawo b'e Namibia bwe yafunamu olunguba ngu baamugamba atambulemu n'agenda akyayire ku mukono gwe e Namibia oba e Zambia abasawo b'e Germany be baamugamba era atugambye mbu abasawo b'e Germany baamusindika ku basawo b'e Zambia mbu afune obujjanjabi mu Europe teri bujjanjabi buli mu Africa bamuja ku badoke mabyo ku bamulerwa nyongera bajjukiza mwenna babanja Kabaka nyongera bajjukiza mwenna bali mu buyinike be basenedde amayumba n'amataka be basibye makomera ku nsonga z'obufuzi sawa ya leero benna biri ku pulani Museveni talina nteekateeka yonna ya kalulu tagirina pulani gyayina yaffe kutunyigiriza tunyiige tubeko kye tukola nga kya kwegugunga bwe tuvaayo kubanja Ssaabasajja tubanja service tubanja obwenkanya ng'ateekamu abantu abagamba mu tukwate abajambiya tukwate asidi tukwate amafumu n'amamundu ye pulani gyayina beesijja gyavuga tugende mu tukube mundu tesigenda bba kityo mutugumiikirize mpaka mu kaseera akatuufu bino byonna Museveni yabikola Museveni alina Kabaka waffe bano Bamayiga akozesa abakozese bano abannema akozesa abakozese bagende basenda abantu abamaze ku myaka 4 ku ttaka bonna bano abatusiba mu makomera bano abapoliisi akozesa abakozese ensonga ekagenda tugatta obulumi bwange omuganda omusoga gwe baseze ku ttaka nalekotidde gwe basendeye Kalamojja ku ttaka
kagana bakalulu nga tumala okukalonda bw'otumala olonda akalulu kaffe 2026 tubanja bivudde mu kalulu mbasaba yenna atebisse mu kiro tekigasa kwebikanga obudde bukedde tukole ebintu ebituufu mu kaseera katuufu balina bye batwagala baagala kutweyambulyamu bagambe awo baagala kweyubula so si kutuyamba